Minisita Nyamutolo yegendereze nnyo. Yegendereze. Ekyo nkyogera ng'omusumba. Yegendereze lwa nsonga obwa minisita bw'alina bw'amaanyi. Era abasajja bangi abagagga bagaggawalidde mu kubba ebyobugagga eby'omu ttaka. Abasajja bangi abagaggawalidde mu kubba ebyobugagga eby'omu ttaka. N'okubikukusa okuggyako ng'alina ekyoto. Manyine naffe ne waffe mulokole ebyoto bibaayo. Alina okuba ne wanoonyeza Katonda mu ngeri y'enjawulo. Otherwise bw'enaabanga enkola yakugenda nga ne yeesize magye, yeesize mmundu, tagenda kumalako. Yavudde magye. Olimpita wannonga nti walagula. Omanyi nze sitera nnyo okwogeza Katonda naye bwe gamba ekintu mba nkimanyi yegendereze. Era anyway kankomaawo yegendereze. Abere mwegendereza nnyo nnyo okusinza ku kikyadiringa nakyo. Ye abaffe ebyo nga bikyali awo. Ye empuuga nga tunamukwata. Mpuuga ali mu mikolo gye. Ensonga lwaki takwatibwa? Era ne mukwebaza kw'omukulu ogenda kulabayo abakulu nga bambadde koola n'ebirala nga bali mu kwebaza. Akabonero akalaga nti ono mmemba waffe. Kutambula n'ababi kwonoona empisa ennungi. Okutambulanga n'ababi kwonoona empisa ennungi. Bw'otambula nange nga ndi mubi empisa zo zoonooneka. Definitely. Era ye Katonda ayigiriza nti tugaanire ddala abantu bonna abalabika ng'ekifaananyi kyabwe mu bantu kimaze okufaafaagana. Tweyanzizza nnyo tweyanzege kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Webale kutulaba yonna gy'osinziira okutulaba. Wendi wano ne sembe ne muke mabega munengere bulungi. Ndoza kati awo nteredde. Wendi wano ne Servant Hilary. Azze tuwayemuko ku mboozi Servant. Waise. Ogamba otya? Siina mutawaana. Mukama ankoze bulungi. Amiina. Nange ankoze bulungi. Amiina. Kuba nkyali mulamu. Gw'olabika. Nkyali mulamu. Sebo nawe olabika kuba oli mulamu. Naye nga mwe tuli Mukama akyakuuma. Amiina. Ate n'abantu baffe abadde atuyambye nga nabo abakuumye. So kyakwebaza. Kyakwebaza. Bitambula bitya? Wetuli Mukama akyatuyambye. Tukyali mu kuteekateeka olunaku live celebration day. Tuguteekateeka Mukama atuyambye. Ku mulundi guno tugenda kujaguliza ani? Ku mulundi guno tulina abantu nga basatu. Bana. Tulina Dr. Wandera Kazibwe. Ye mukyala yasooka okubira vice president owa Uganda. Mukyala. Tulina Professor Kayiwa. Musumba oyo. Musumba. Balokole ne waffe yatukola bulungi nnyo. Musumba Bujingo. Oli enkovu zikyamusiiwa tetujja kumuselebrate nga kati. Tulina Dr. Mage Kigozi. Ne yali Katikkiro Ssemwogerere Suuna agenda kuba akonfaminga era tugenda kuba ku National Theatre. Yes. Nga 24 pa Wednesday. Wetujja okubeera okucelebrating abantu abo. Omukolo gwa kitiibwa ddala era Abannayuganda abali okumpi ne Kampala bajje tubeerewo nga twebaza Katonda olw'obulamu bw'abantu. Ate tomanya naawe ajja naawe obulamu okyali mulamu ojja kukola ebyamagezi naye tukwebaze tukucelebrating. So kino kyo ate naso okucelebrating waka webaze maama webaze taatawo naye nga lujja kubeerangawo buli Saturday esembayo mwezi gw'omusanvu olunaku luli official every last Saturday of July. Naye ku luno celebration eri national yanga 24 ijja kuba Wednesday. Naye nga tujja kucelebrating nga every Saturday esembayo mu July. Buli lwa mukaaga olusembayo mu July. Yes. Live celebration day. Day ey'okucelebrating obulamu. Kubanga tutera nnyo gamba abantu bwebanga embizi eyina olunaku ennyama yaayo World Pork Day. World Pork Day. Kituufu. Gyeri oba kitegedde. Era abantu balusanyukirako nnyo. Tulina ne Fools Day. Olunaku lw'abasiru. Olwabatata lwabaddewo wiiki ewedde n'essala lyo balujaguza. Ne gundi wiiki eyo ewedde mbadde ku World Musicians Day. Olunaku lwa music. Okitegedde. Kati bwe kibanga ebintu byonna birina olwa maama we luli olw'abaana olwaki olwana olwa siriimu atutta nalulina olunaku. Tujja kujja twongere okuba nga tubanyonnyola mu maaso awo. Enteekateeka ziyimiridde zitya? Tugenda kubeera ku National Theatre lunaku ki?
okuyingira kwa ssente kwa bwereere bwena tulaba embeera nga bwenatambula sayidi awo okuyingira kwa bwereere because we are celebrating life maybe mass awo tulitereeza obanga oyogedde ku nkovu za musumba Bujingo anti gwe wadde ogambye nti tumucelebrating naye tufaayo nnyo ku bantu abakoze ebintu ddala nga bigundiivu nga binywedde bulungi naye akoze ebinywedde biriwa omusajja alina radio ana media radio ne TV enywedde abasumba abalina ebyo bangi alina kyaki wadde tanaba kugizimba yagisuubiza naye nywevu kuba abantu abalina waliwo abalina radio ne TV nga ne kyaki nzimbe naye nabo tetugenda bacelebrating waliwo ebisaanyizo alina olwokumanyi kozi kyamusiba musajja alina amaka ag'amaanyi temukikonsidalinga nedda tetugenda kukikola ekyo omusajja yayita mu masasi okenyini yogedde wano nti enkovu zikyamusiiwa andi yeyayogambye sinze ngamba yagamba era agenda gula kibulashi kinene wannange naye nga ensonga zeezo simanyi naye nga tufunye amawulire agatabadde malungi olunaku olwaleero ag'omukumi wa Ssekyuliko side z'Embaale Kabaale minisita Nyamutoolo bawa Eddie Kenzo babadde agenza oba mukyala we mukyala wa Eddie Kenzo badde manyi nti kintu kino nga wakitegeera bulala mukyala wa Eddie Kenzo babadde agenza okulambula ekkolero erikola seminti ali mu nteekateeka ez'okulambula amakolero ag'enjawulo okulaba nti bakebera n'okukola okunoonyereza okulaba amakolero kyago agasima ebyobugagga eby'omu ttaka mu bumenyi bw'amateeka so kati kyabaddeko bagenze ku kampuni eyo abakuumi aba Ssekyuliko abatali basirikale ba UPDF abatali basirikale ba poliisi ya Uganda ne bakokinga emmundu okwagala okumukuba amasasi ne babadde nabo so abasirikale be ne babakwata okukana nga babatute ku poliisi so wabaddewo okutya because tunabye tuze tulabako abakuumi abakuumi b'abaminisita n'abakuba amasasi n'ababagagga ab'enjawulo tubirabyeko so kitegeeza nti buli omu mu Uganda tali safe kitegeeza nti buli omu kati akulira mu bumenyi bw'amateeka because omuntu bw'abeera nga alina kampani nnamba ekola seminti n'agamba mbu tobawakkirizibwa kuyingira nga ne minisita avunaanyizibwa ku byobugagga eby'omu ttaka takkirizibwa kuyingira kakati olwo ngambe muntu ki kakati olwo LC chairman esooka olwo LC 5 simanye eggwanga lino liragawa okusooka kwa byonna nze nja kugamba ekigambo kimu nti minisita kati olwo njogeranga omusajja omusumba minisita Nyamutoolo yegendereze ennyo ekyo nkyogeranga omusumba yegendereze lwa nsonga obwa minisita bwalina bw'amaanyi era abasajja bangi abagaggawalidde mu kubba ebyobugagga eby'omu ttaka abasajja bangi abagaggawalidde mu kubba ebyobugagga eby'omu ttaka n'okubikukusa nga bizinensi yaabwe smuggling and bizinesi nyingi zitambulirawo wakati wetwogera Uganda bonna agenda ogyetegereza etambula nnyo ku byobugagga eby'omu ttaka as we speak mwe muli amafuta mwe muli golodi mwe muli agamanja ga semiti mwe muli biki naye kyenyinza omugamba nze kati ng'omuweereza w'enjiri kati njogeranga omusumba yegendereze kubanga wakuttaawo okuggyako ng'ayina ekyoto manyine naffe ne baffe mulokola ebyoto bibaayo ayina okuba ne wanoonyeza Katonda mu ngeri enjawulo otherwise bw'enaabanga enkola yakugenda nga naye yeesize magye yeesize emmundu tagenda kumalako yavudde magye olimpita wannonga nti walagula omanyize sitera nnyo okwogeza Katonda naye bwe gamba ekintu mba nkimanyi yegendereze era anyway kankomaawo yegendereze abeerenza nnyo okusinza ku kikyadiringa nakyo kubanga Uganda etambulira ku bantu abafere naye oli minisita ate nga omulimu gwadagenzeeko buweereza bwe obwamuweebwa okukolera abantu Kaweesi yafa ali ku ddaala ki kubanga ono nno na minisita naye oli yali ali mu mmundu wezaakira weerabidde nti gundi Jeno Katumba bali bamubye amasasi Jeno Mulamba Jeno Katumba bwamala ne muwala we n'alugenderamu kakati nno kyeggamba Nyamutoolo yegendereze naddala kuwa waakutte ebyo mbyogera nga spiritual man ng'alaba ebifa mu mwoyo bitambula bitya yegendereze naye nga tuzze ku basirikale
generally tumanyi bulungi nnyo nti naddala security companies ezo abakola security abo interest yaabwe y'abantu abayingizibwa oluusi tekyewuunyisa abantu aveeri yatula P7 oba senior 3 mugenda mu training awo nebamuyingiza naddala security companies ezo so kati ekyo tekyewuunyisa abamu ate n'omusaala omutono bakambwe era abantu bakwegendeza olw'embeera gye bayitamu nga bakola emirimu gyabwe aba bakuuma banka aba bakuuma amafactory bakambwe bayita mu mbeera nzibu nnyo ate n'abamu ku bossi bamunyungufu bulungi mu kintu kye bandiyise nti psychologically tebali elevated bulungi academically nti okubanga ayina sense of reasoning giwandigambye nti yeyeemala so abo bo bakwegendereza ate n'abamu ku bo bakozesa ebiragalalagala ate 3 nti oyo gwolaba okusinziira ku minisita bwadde ayogera abadde ku order waliwo eyamugambye abadde ku order kati asigala okumanya ngondere mukama wange ansasula ampa akasente nensasulira abewako ekyokulya oba ngende ku minisita gwendabyeko olwolumu atagenda kudda kati byonna weebiri we just need to consider netumanya nti naye abantu bonna babeere cautious nti abantu abo bakola mu security companies abo bano bankuuma bigundi twegendereze omusajja omulaba nga akuuma factory ya buwumbi naye ng'omwezi bamu $2,000 naye nga akuuma factory ya buwumbi ate nga wayitawo n'emyezi 3 nga tebannamusasula kateebereza obusungu bwaliko bwabuyitirivu kyokka ate ayina emmundu ate gwe alina ssente ojja omusumbuwa 2 abantu bennyini bakoowu politically omanyi kyenalabye e Uganda kati politics alidde buli kintu abantu bennyini politically bakoowu tebakyagala kumanya tebakyagala kumanya okitegedde nalaye wano nga bamenya amayumba oli yayingiddemu n'agaa waakiri munzitiremu kateebereza omuntu watuukira munaga mugimenye nga mweri nange munzitiremu obulamu tebukyalina vali okujjako ennyumba ye kakati obukambwe obwo bwetaaga kwegendereza kati tekyewuunyisa nga oli age nti nono minisita naye antawanya kanga mwambaze nange bagankube abantu bali mu kkomera be batubba embeera eyo so kakati ekyo kyo njagala kutegeeza nti naffe abantu tubeere very cautious nti abantu kati bannayuganda abasinga obungi bavudde mu state y'okuba nti banyiivu bakoowu ofundako n'omunyiivu kuba ayinza okuba nga akyasobola okulowooza naye kasaatuka mu state y'obukoowu abatakyalowooza abanga mbwandalu Nyamutoolo baaliko bamafiya abasajja si bangu analaba okwata ku kya ssente zaabwe kuba kati awo akwata ku ssente kasita osonga mu maali mu ssente ate nga adde bazibba nga teri abakoonako nga teri abanyega ne basima ebyobugagga eby'omuttaka nga bwe baagala abantu basima omusenyu wano mu Lwera kujula gumalamu naye nga kibuuzibwa ani abawa layisensi kati golooza factory ennamba efulumya seminti kubanga kireza omugagga yadde alina byakweka naye ekibuuzo kiri ndi ani yamuwa layisensi ate nga bakyekinga buli mwaka okumega sure nti byakola biri ku mutindo ani approving okuba nti mutuufu okukolera awo kakati kyekyo ate njagala nakutegeeza nti abantu abasinga obungi wano abagagga nalanga nga bali ku saidi ya gavumenti n'abamagye gwe minisita akulabanga ka monitor class monitor ng'ate ye prefect Nyamutoolo abere mwegendereza kyebagamba nti go slow awo ezo Nyamutoolo go slow ezo red flags oli wakubirawo naga nti yenajja omukube yenajja ayogera abera mulala oba vice president agambye yenajja andi kati nze gambye baminisita ba wano ku bannamagye ba class monitors abamagye ba prefect ate basomesa katebereza aba prefect kati kutebereza class monitor lwofulumye bweru w'olugezigezi prefect gwetumanyi nti obukulembeze obukoma mu class bw'ofulumye bweru ate prefect yakulembera newakwadde wa class yo baminisita bano abakwatibwa bamemba ba MP abakwatibwa ddala gavumenti eri ku kigendererwa
ekyokulwanyisa enguzi kubigenda mu maaso anti abamu bali mu makomera abamu bali mu dduka nakugamba Uganda etambulira nnyo ku diversion. Uganda bwe wabaawo ekintu ekyamakulu ennyo ekyetaaga okuyisibwawo bateekawoko badingomaani bateekawoko ensasagge bakazanyiikirizi audience oba population efokasinge ku ekyo wabeewo ekiyitawo naye ng'ekiyitawo kye kisinga obukulu kati nze njagala nnyo okutunulira n'okwebuuza kiki ekiri mu kuyitawo kubanga omuntu alwanyisa enguzi ng'ali mu paaliyamenti paaliyamenti siga lya gavumenti eryetengeredde era tusuubira nti abaana ba judiciary nga ba misbehavings omuntu omutuufu bakolako abasipiika era mu ngeri y'entuufu nga ye amanyi sisitimu ye bwetambula gwe atali mu siga lya paaliyamenti oyinza lwobakwatira obwereere nga kyebakola kyali mu mateeka kati newuunya bwewuunya executive president wayisa ekiragiro nti babakwate nga ne sipiika nannaba kuba gwe nekyayogera anti sipiika ayinza okuba alemedde okukola omulimu gwe because tulabyeko abantu abamu nga tubava nibaga nti nyabo sipiika nikenyini bamulumiriza ogamba nti nabuzaabuza sente z'omuwi w'omusolo waliwo n'abamu be bawaabire nti bannange otumusonzemu engalo yabulankanya sente z'omuwi w'omusolo ate namuteeka mu nkwawa ze temumukwatako kati omukulembeze gwo nga bw'alabanga waliwo tutambula bulungi mu ngeri bw'etyo nze ndowooza nti waddemu okuba directive nagamba nti tukole bwe tuti NRM yesinza ababaka abangi mu paaliyamenti so teyinza ne sipiika nayo tebamufuddeeko tebayinza kufuna muntu omu n'ateeka ekiteeso ekyo ku fula ya paaliyamenti ne bakisekendinga ne kitayitawo kubanga after all kigenda okujja nga kiri ku shuwaddiri kubanga yesinza ababaka abangi naye bwebanga si procedure yakole ekisooka ekibuuzo ekyokwebuuza president yategedde ddi nti enguzi mu ggwanga mweri sente ezo ennyingi baani abasayiningako bo nga netubalaba abakkiriza zifulume abakkiriza zifulume nga netubalaba ye abaffe ebyo nga bikyali awo ye empuuga nga tunamukwata mpuuga ali mu mikolo gye ensonga lwaki takwatibwa Masaka ye sipiika alina amamotoka alina amayumba ebweru n'ebirala n'ebyobugagga nga tunamukwata kubanga enguzi kati gwe kirabe bwoti nti enguzi eyina branches nyingi oba dimensions nyingi naye ennyangu eri bweti kwe kujja ne mucekinga irala ebyobugagga byalina nga bisukka ku earning ye that is corruption nti mwami Irale ofuna omusaala gwa miliyoni 2 naye ekizimbe kino ekye miliyoni 8 sente wazijja weza kizimba exactly kubanga bwe tubalaabala ofuna miliyoni 2 naye wakakolera emyaka 5 none ekizimbe kya miliyoni 8 one emmotoka ya miliyoni 2 ate banka tekibanja aye tukebedera nga tewewolangayo yadde n'ekikulu wazijjawa that is corruption kati ate abo bajjudde ng'otandikana ku sipiika yennyini ng'aliko ne natti namba okuva mu mawanga kati gagenda mu 3 nga gagamba nti okusinza ku nkolayo n'ebye tulina ffe tukusibye waffe todda ambu bisiega bye bimubonyabonye eyo bye byazimbayo ennyumba so n'olwensonga eyo tuba twogera ku ngozi President Museveni alina just kyayisaawo enguzi tetugikombatinga enguzi si ye issue si ye issue waliwo ekirala kyayisaawo wabula enjovu ezirwanira waba bukolatero damage awo kati abo bebagenderamu enjovu ezirwanira obusubi bwe bukutuka olwedde ekyampuuga tetunamanya kumanya parliament kyatuuseewo tukuŋŋaanya mikono teginnaggwa ate ng'okwata baminisita ngaye tulina n'abaaviiriddeko ffe okutambuza ekiwandiiko tebannakwatibwa tula nti obulimba obwo bulimba obeza bano ntono nga bo baluvannyuma baliwa ezabampuuga kubanga bo bali 5 n'ebina naye kati bali abasajja ne bagenda ne baaza amaka
ne basengamu omutwalo gwa $, mu maka amanene amayitirivu amatiribona ne bajjayo omutwalo gwa $, ze milioni 3.7 oba 3.8 oyagala kugamba oti ndizenkana 5 omutwalo gwa $, gubajjayo bwe zibanga mutwalo gwe gwaliyo gwasukkamu ne bwe giba 10 ze milioni 3.8 oba 3.7 zenkana 5 no akakadde ka $, akadde ka $, ze bilioni nga 3 mu bukadde nga 8 bilioni nga bilioni 3 mu bukadde 8 balusanga ze basangayo kankubuuzi obadde okimanyi nti Uganda katosobola kujja kakadde ka ssente ku mobile money nga tuwaddeyo ndagamuntu bwe kiri akakadde kayitawo zaita mu parliament njagala onziremu nga mbuze ebibuuzo naawe ŋŋambe ale munenge gye saali bino byonna zatambula bazagira mu kisawo diversion bulimba boda yazireeta bulimba batujja kumulamwa kati bateekawo katemba mungi nnyo okulaba kati Uganda yafuuse ya stanti bw'obaako ky'oyisaawo kolayo ka stanti kolayo akabadi oyitewo tubuuza ebibuuzo ebitegerekeka nti enkovu zinsiiwa tuli ku byanguzi ggwanga ligenda mu maaso nti ate gwe enkovu zikusiiwa nti sebo tuwe Pentagoni nga omusenyi nga tegutandika watusuubiza bankubya amasasi enkovu zikyansiiwa kamale okumaliriza okuzikuuta bwe naateerera tunadda ku Pentagoni eriwa nti abagizimba bo bamanyi ekigenda mu maaso kale nno abagizimba bo bamanyi ekigenda mu maaso naye gwanga lino liragawa gwe kyoba olina okumanya naye tukole tutya bannange kubigenda mu maaso kubanga Uganda tetubeerangako awo ne tumalako omwezi nga tewali mboozi eri mu layini ntuufu zonna emboozi zibeera opposite kakati gwe boba nedda namonga malala bwe gali si bwe gali ennyo bwatera okusinga okutunuulira mu mawanga amalala agamu bwe gali naye baagaana okupublicizinga ebintu ebitagatta ku community baagaana okubiwa attention omanyi amawanga agasinga kati kyebakola bamoderatinga empisa zaabwe morality yaabwe mawanga gaabwe nti ebintu ebitagatta ku community nga bya buswavu nnyo baagaanira ddala obiwa attention kandi bamakinga sure nti bapreservinga moral environment yaabwe kati fe ekizibu kye tulina wano nti naye ate ffe tetunenya nnyo obwononefu twayonka buyonke wano mu Uganda abantu bonna boolaba kati abagwegwenyufu boolaba ne mu parliament mwennyini bayonka ne bazadde bwe baali bagwegwenyufu kati njaweebuuza ekibuuzo Uganda luyimba ki oluliko olukuba oluyimba oluliko enyimba wabadde oluyimba lwe bayita enkudi otyo twade tukyali ku nkudi omwana n'aleeta ozambe kati mbuuza ekibuuzo kati ekyo kyawukana wane politics obwononefu twayonka buyo ozambe n'enkudi alina abawagira era nga walutadde ku chat tugenda mu festival sebo ey'enkudi mu mwezi ogw'omunaana festival yannaku 2 okuyingira mutwalo gumu n'ekitundu anajja ku lunaku olwokubiri jasasula mutwalo naye anajja nti nyanzi yabeera olunaku 2 gumu kitundu enaku zo 2 nga festival ekwata kuki yankudi festival yankudi tugenda kuzina nkudi naye bannange kubanga kwotegerera empisa z'eggwanga music because music is a language kwotegerera abantu era bw'otuukanga abantu nga music waabwe ali organized omanya nti eggwanga lino lirina ensa nga bakyala lina ensa by the way ekyo kyoyogedde kyaliba ekituufu kubanga Lili Pazo yayogera n'agamba yayimba enkudi yagamba mbuno nti yayimba ennyimba ezibuulirira n'ayimba ennyimba z'abakyala abadde emugumire mu bufumbo nagamba n'abantu mukole nnyo mudeeka n'akaveera naye nti gavumenti omusolo gususse mu kutusaleko ng'abantu tebaziwulira kyokka ate abaali awo abanene ne bamukubira essimu nti owaaye abantu akaveera nekyo obadde otegeeza ki
otyo okimanya omugaati gwoyogerako abantu bakyadde nagwo waka okimanyi tugwagisako gavumenti namba mu mawanga agatwetoolodde mu Afirika otyo mu gavumenti emu otyo kati weebereremu kuba inagamba ekisooka ze ennyimba abantu tebaziwulira ate bwe ennyimba ate ku mugaati banemu abantu muddeyo n'omugaati mugire n'omugaati banange omugaati tukyagulabako ate abasajja bankubira simu kuntiisatiisa kati kanyimba enkudi kuba ne bwe nnyimba enkudi yebaagala tebanyega nyimba enkudi yange ate n'abantu era bye baagala okuwulira kati kanyimba ebyo mbere ku ebyo kaakati kati gwe kyoba omanya kiri bwe kiti nti nkola y'abadikiteeta okuteeka abantu mu saakaasi baleme okussa ebirowoozo ku bintu ebikola amakulu okuteeka abantu mu saakaasi baleme okulowooza ebintu ebirimu amakulu abamu bakozesa obadde okimanyi nti emu ku nsi ezisinga okunywa omwenge mu nsi yonna okutamiruka lashamweri okutamiruka bwe butaba nnamba emu erimu 3 ezisooka fe tuli mu kyakubiri mu kyakusatu mukunywa mpozi mwe baleka tebabala makengere naye singa badde bagabaze mwani badde mwinamu ekifo naye kati mmwe anti ekikulu munywa gwa bwavu mwe munywesa kunywa bunywi ebizibu bingi tunywesa bizibu bizibu bingi kati bayinza nnyo bakategorizinga kubanga mwe kati okunywa muli balwadde mwe muli balwadde era kyova olaba nti tetukyalina nkola ya nti omuntu anywa nga bwe kyali bajjajjaffe edda yabeeranga ne kawalagike ayagala kuwummula n'anywako n'agenda n'akola atya naye bakamwagala keseza mu bbaala amakulu gaggwawo so kyengezaako kugamba kiri kinti nkola y'abakulembeze bamusibira mu bbwa okudaivatinga abantu mu bintu ebitabagattako kati balaba abantu nga badigida enkudi engu baga nti kyekyo olaba obwongo bwebulaze niyo kyewunyisa nga bo bayisaawo ebyabwe ate abaana babwe tebali bwe batyo corruption eno eri calculated okumenga sure nti abantu bonoonekera mu bintu ebitakola makulu babeere nga tebasobola kulowooza ku bintu bigattako yensonga lwaki batandise n'okulowooza essensi mbu bw'oyimba ebyamagezi oba bw'oleeta ebyamagezi tebabyagala ebyamagezi tebibangako na population ebyamagezi tebibangako na population guno omulembe si gwe gusoose ebyamagezi tebibangako na bantu bangi ku mulembe gwa Nuwa baalokoka 8 abantu ogwa Lutti baalokoka 3 yali ayogera ebyamagezi ogwa Yesu yafuna abasajja abategera 12 abamugoberera kati ekyo tekisoose ku ffe lwaki ku mulembe guno abantu balokoka nnyo n'owulira nga omusumba gamba nti mu saavisi mulankyabwa abantu balokose abantu 4-5 lwaki balokoka nnyo kubanga abasumba bababulya bya bulimba abantu kakati tetukyalina nnyo basumba bangi tulina bakansala ba motivational speaker guma omwoyo oyo omusajja gwolaba abadde yakukyawa agenda kukomawo tugenda kumusabira n'okumusibira akomewo kankule gwe omukazi gwe tonnafuna bufumbo naye mukama abuleeta omwaka guno kubanga era nagamba abantu tujja kwetaaga abasumba bonna mu 3/2019 abaalanga 18 abaalanga mu mwaka gwa 2019 gugenda kubeera gwa mukisa nnyo beetaaga emboko zivuge kubanga baalimba ate nga bagamba balaba mukama ng'akutta olweyo ng'ayera ebizibu byonna ebiri mu bantu ate baafa bufi n'amakanisa baggalawo maggale kakati kyengezaako kugamba nti abantu ekibalokose ennyo abantu bali desperate ate kati bawulira abasumba nga boogera ebigambo ebiwoomerevu ebinyuma okuwulira kati ebigambo ebyo ate n'ekirala ne mu kkanisa bannakatemba bangi kale atayagala kuwulira ku nkovu nga zisiiwa omusumba ate atayagala kuwulira nga omusumba agulira mukyala we ennika ya $2 million akaleega bannakatemba bangi kati abantu agendayo kasekemu enseko zimuggwemu alina stress eramuzekeyo ku birowoozo kubanga eri platform ate yabwere tasasula ate bw'anaagamba okugenda eno mu bacomedy store yeetaaga sente oba madwata nkiko naye kati wali asekamu n'aseka enseko ne zimuggwamu nga musumba kagologoosi kati bwe weeyogera kulokoka
golooza singa abantu baali balokoka bya ddala singa n'ensi yaffe ekyuseeko singa baali balokoka baddala singa parliament tulina ababba ssente singa baali balokoka bya ddala singa tulina ababba enguudo ate ne tojja kwekanga nga nabo bonna abali mu vy'ebyokubba ssente nga n'abamu abasingamu balokole definitely bakkiriza balina enzikiriza zaabwe era ganze ne musajja bw'ati nze gwolaba tonzija ku ddiini yange tonjja ku kino naye ng'ate ssente zonna miliyoni 5 ziyitawuwe era ne mukwebaza kw'omukulu ogenda kulabayo abakulu nga bambadda koola n'ebirala nga bali mu kwebaza akabonero akalaga nti ono mmemba waffe oza tasobola okubeera mukwano gwabwe togenda ku mpuuga kati kubanga n'emikolo era kati gigenda mu maaso enteekateeka zonna Masaka enteekateeka zigenda mu maaso ekitovu wali era tendi zamaze dda okulinnya biki byonna abantu bali mu kwetalawo emikolo gisobola okugenda obulungi mu maaso naye bonna abayitiddwa because tulabye essaga zibaddewo wakati wa mwami Mpuuga Abedi Bwanika n'ettiimu yaabwe yonna yabegasiko bamukaako bonna benawudde olwo yaŋambya nti nejjo fulo omusajja ono nga yikunganyirizaako ba political failure naye nga bali basajja be kati ati omusajja kati bw'ayita Katikkiro wa Buganda because kisobola okubeera nga Katikkiro wa Buganda abadde mukwano gwa Mpuuga ebbanga ddene kumpi myaka nga 3 nga ba mukwano bakyakulabirako nti singa bamuyita mukadde kaga nti jangu mbeererewo ku mukolo gwe n'afuna kaadi kisobola muziyiza okugendayo nti olw'okuba Mpuuga alina ebizibu ebyo bagamba ebyobuli bw'enguzi nabiki byonna byokugulira okuweebwa ensimbi na byonna kisobola mugana okugendayo oba omukulembeze w'Obuyisiraamu ekibuli oba egundi wali waggulu oba Ssaabasumba bwaffe ow'Ekereziya kisobola okumukugira okugendayo bw'aba nga abadde mukwano gwa Mpuuga anti kubanga gwe kyoba omanyi amazima gali nti ensi yaffe weddemu ensa obadde okimanyi nti bwe bassa Natti ku sipiika ne bbaawe baamugaana okugenda bulungi nnyo kati kankubuuze Magogo alina be yabba omanyi nze kankubuulire lwakuba nti ensa zitukendedde eg'emazima tuweddemu ensa naye ekigambo image ffe Bayibuli etugamba bw'osoma Abakolinsi ekisooka essula 15:3 Abakolinsi ekisooka essula ya 15 olunyiri lwa 3 wagamba nti abaana abato temwerimbalimbanga okutambula n'ababi kwonoona empisa ennungi okutambulanga n'ababi kwonoona empisa ennungi bw'otambula nange nga ndi mubi empisa zo zoonooneka definitely era ye Katonda ayigiriza nti tugaanire ddala abantu bonna abalabika nga ekifaananyi kyabwe mu bantu kimaze okufaafaagana andi nze nkubuulira tukole tutya Pawulo yagamba mu Bakolinsi ekisooka essula ya 6 ennyiriri ezisembayo n'aga nti n'okulya nga temulyanga nabo akulaga standard Mpuuga yategese balye banywe kati kyegambye nti ensa ziwedde mu bantu okitegedde ensa ziwedde mu bantu waliwo level omuntu kwatuuka nga tosobola ku associatinga naye olw'embeera gyatuuseemu naddala bw'ebanga leadership yo oli siriyasi nga ekyo njagala nkitegeko nti nga omuntu ali siriyasi mu kariya ye so kati tosobola kulowooza nti omanyi bwe tulituuka ku level nga okuyaayaana kwaffe kwa kulaba nga ekituufu kifuga tugenda kukola ebintu bingi ensi byegenda okwewuunya kubanga kati omuntu kankubuulireko naye nga tonambuulirako nzikaneteke mu kifaananyi kya Mpuuga nze Mpuuga mbadde mukwano gw'ebbanga ddene okumala emyaka kaŋŋambe kale ne bwe giba 2 ne bwe giba 10 tubadde ba mukwano bingi bye tukoze bingi byombeerereddewo ne ffena tuli b'amaanyi ddala bw'oba ompadde kaadi nsobola nti okukuvamu ne ŋŋamba nti sijja kujja ku mukolo gwo olw'ebyo ebiriwo anti nkugambye eyo level tulina kutuukawo butuusi naye nga kisobokera ddala
nozira omukolo notagendayo n'omugamba no ate ekitabo kyangero kigamba nti ebiwundu okuva eri mukwano gwo byesigika okusinga okunywegera okuva eri omulabewo ebiwundu okuva eri mukwano gwo byesigika okusinga okunywegera okuva eri omulabewo kati abantu b'omulembe guno balimbibwa okunywegera okuva eri abalabe baabwe naye mukwano gw'omutuufu akubuulira amazima mukwano gw'omutuufu akubuulira amazima ne gakuteekako ebiwundu naye ng'agakubuulidde nagga bwana mayanja olaba tumaze ebbanga tutambula naye obwina bwe tubanga obadde defense nga nze chairperson w'ekyalo ne bakwata n'ekifuluusi ky'amatooke sina bwe nzija ku mikolo gyo tebirina ebikwataganira kubanga okujja ku mukolo gwo kalinga akabonero akalaga nti nsaamu naawe kati nsobola okujja ku mukolo gwo nga tumaze bise tolinga ne tugaa nti omusajja yejjerera kati tugende muki ku mikolo gye naye tulina abakulembeze si bangi nnyo be tulina nga bayaayaanira okusitula eddaala ery'ekikulu ery'obukulembeze obukule era omusajja yali Crispus Yonga bamwita okuweereza mu gavumenti emu gy'atakkaanya nayo nga minisita n'agaana nagamba sijja kubaweerereza so akuweereza naawe nakuba omukulu obukulu that is the highest degree of leadership oba of a true leader bw'obanga okkiriza nti kyakola si kyekigwana ku ddaala erisembayo naddala mu kiseera nga bwekiti ku musajja Honorable Mpuuga a man of integrity emaani abadde yeesigibwa abantu ekyokulabirako abaana baffe munnamateeka abaana baffe bakuze nga beegomba omusajja abasajja adde bakulembeddemu nga loopo mulamba okukulembera enkyukakyuka najja n'embeera efaanana bwetyo nga kiteeberezebwa nti alina ekifuluusi kiyeezibika tebinnaba na kubeera kkiriya nga assaayo mukolo moreover ogw'okumwebaza byakoze yeebaza omukama ebbanga lyamaze nga amukuumye obuweereza bwaweereza kyali baddewo kati ate gwe mukwano gwe ng'olina moral values eziri waggulu togenda mpozi ngaekikulu ate toyinza kubanga ekikulu temugambako tikyokola kikyamu ate mu mbeera y'okumwebaza tumwebaza kyo kutwala $5,000,000 obuweereza bwaweereza mu mubaka wa palamenti ekintu kisobola okuba nga kituufu naye ddi wen nkulu nnyo era ebintu ebisinga obungi feeno mu bwakatonda kyetusinga okufaako tetufa ku kyokka kyokoze tufa neddi lwokikoze neddi lwekikoleddwa yes gwolowooza ku mulembe gwa Nuuwa amataba eryato bye lyamala okuggala olugi tewali obaakonkona tuggulire baaliwo katonda yaggulawo kubanga wen so kyengeza kuga kyekiriwa nti this is the problem mikwano gya Mpuuga gyonna gyandibadde gikola ensonga egi ti muganda wange newakubadde omukolo baguteesamu akaguwedde tetusooka gussaayo tulinga ensonga zino tulize image ki ekyetaaga okukola kubanga oli musajja avunaanyizibwa senior citizen abantu bakwetaaga tutereeze ekifaananyi kino tuteekeyo omukolo nga ddala munnayuganda asobola gwolowooza singa Mpuuga yagussenga $5,000 tezinnabula omanyi abantu abandi badde Masaka badde bayitirivu naye obadde okimanyi nti ng'ovudde ne kubeera abayitirivu abantu bangi kati singa gwe gwogerwako bakutta obbanva ng'oga nti tandisa omudaala gw'ennyama wagijjeewo tetunabakakasa bulungi oba gwazibwa oga si gwazibwa ate ng'otandikale mudaala gw'ennyama ng'embizi z'abantu ku kyalo zibula ng'ate gwe tuteebereza okuba nti azibba ate nga tukyali ku nsonga teginnaggwa ng'ate oloteekawo mudaala gw'embizi ngoga nti kati ntunda naye okkiriza nti Mpuuga alina ttafali lyataddeko ku byobufuzi bya Uganda nnyo nnyo tasana kwebaza si kati iddi kiseera kibi tuba tulina okusobola okkiryalinga bino anti tugambye embuzi z'abantu zibula ku kyalo tukuteebereza ng'ate gwe kennyini otandika omudaala ogutunda embuzi banne mujje munneebalize nako kanenaniza omudaala gw'embuzi ng'olwedde zibula tetunakwata azibba nga ne kiro ey'ogumu 7 otunagumu kitundu ekizaka tukuteebereza kati kyekino ekiriwo ku Honorable Mpuuga olwedde abantu bateeberezebwa okuba ekifuluusi ekibuzi ate ng'ossaawo omukolo gwakwebaza nga twebaza ki naye bino byonna bidde ekintu kimu twayonka immorality okitegeera ekyamazima abasajja bonna wivi ng'omusajja alina
moral competence ngeri machuwa tweza nakuteekayo gwo mukolo oba tokyagwana waliwo ekiseera wootuuka nga ekyamazima tokyagwana kubaako kintu kyonna kyokola ng'olina kusirika busirisi naye olw'okuba nti we have that moral decay of the highest order abantu tebakyafa naye okusonyiwalagaana naye ddala mazima kino kyenkola kituufu oba nedda kiringa lwaleo President Museveni kuvaayo n'agamba munonde ekisanja kino mugenda kulaba Uganda amata nedda oba tokyalina kyosuubi awafiirwa dda tokyalina kyogamba ku bya Uganda mpozi genda ogambe bannakenya ekyo kyengezaako okulaga nti si mu bubi you've lost kati President Museveni talina authority ekakasa nkulaakulana y'Abannayuganda emyaka agenda mwago myaka ana Uganda eremye okukyuka emyaka ago Naamini yafugira emyaka gijo myaka gye nga 8 alina byasongasongako noga nti omusajja yakola kino yakola bwati kyogamba nti wali kikoleddwa weebiri naye bw'obikwetinga mu myaka 4 tewali obiba tebigatta anti bwe tubala kati kagambe bwendi bw'osanga loole zino zitipa zimagulu 10 ng'etaddemu enkoko 10 zeerese ku mukolo gwo ng'atereseeyo amatooke enkota 50 oba enkota 5 nerekayo n'enku ezenkana ttani 8 nereeta enkoko 8 ebeerese kali kino kye tugamba tugenda obikomberenga nti myaka 4 talina kyeyatuyambye niye nga yalese enkoko 10 era batugana okugamba tiyo omusajja omukulu n'akola kino kati ye state wetuli mu government eno and this is the truth era bamuweswani y'emmere mu lumbe ne bagimujja nako ku lwekyo kyakoze abagimujjako ne bagati watuyambye eki niye nga yalese enkoko 10 akati kyengezaako okulaga nti myaka 40 ebikoleddwa bibiri naye bwe tubissa ku minzaani tekigatta kati mpuuga bw'agamba olwe nti avaayo kwebaza naye yatuwa eddembe omukulembeze yatuwa eddembe ery'okuyimba ozambe twebaka tuyimba ozambe waffe ne twetambulira tuyimba ebintu byaffe ne twetambulira tubona tukuba ku mukono munnange n'abazungu kye baakola n'abazungu bajja nikiriyita colonialism oba imperialism bwe bajja wano baasanga abaddugavu nga tulina ebintu byaffe naye nga bakuwaamu mmira n'obawaamu kiro ya golodi bakuwaamu mmira n'obawa kiro ya golodi nebakuwaamu endabirwamu ne bakuwaamu essaati n'obawaamu kiro 5 teyali butter trade eyo si kuwanyisiganya okwo kuwanyisiganya kati kyogezaako okungamba nti yatuwa emirembe eyo kuwa mmira mu kiro ya golodi bw'abanga okyalina munnayuganda akeera ku makya bw'ati nga tamanyi kyagenda kukola kufuna kyakulya bw'obanga okyalina bannayuganda ng'olina yunivasite esoba mu 20 nga buli mwaka zitikkira abaana ne bafuluma naye nga teriyo factory gye basongamu nti olina aganda nasoma business administration n'omubuuza ogenda gikola business nga banka zonna zijjudde buli factory zonna zijjudde talina gyagenda kukola naye nga alina diguli ku mutwe then that is a failure. That is a failed government. Kirekawo abakulembeze bonna abagenda ogenda ku mukolo gwa Mpuuga kusinziira nga bw'onnyonnyodde wagambye wali nti onakyo wayogedde wali kyenjagala okujjukira nti empisa embi okutambula n'ababi kwonoona empisa ennungi gwe kyokumanya kiri kimu Uganda tekyalina nnyo bakulembeze beeyina mu bwesige much as moral authorities concerned. Yes. Kati tetwewuunya anti kati gwe kitwale booti nti bw'osanga omunyi w'enjaga nga batudde n'omunyi wa mayirungi n'omunyi wa walagi bonna mu lukiiko olwo bajjamu newankubadde bakozesa ebintu byanjawulo naye bakozesa ebiragalalagala bonna n'omwenge nagwo tugubalira mu biragalalagala kati anywa sisha ow'obugolo ow'amayirungi kuba bonna mu mukolo bajjamu kakati kino bwe kiri nti omukolo ffenna tulina lack of moral competence bw'ogenda okutwetegereza generally
Yes. Kateriyo gwenza kwekanga nokati ne gundi Uganda erakinga abantu abakanga ensi. Nti gundi abeera kubanga bonna bagulwa. Majority of us fena tuli katale. Era n'abasinga anonya relevance bamulengere wali agende ne gundi yadde omusajja oyo w'amaanyi. Wadde gabi yayokedde. Kati nempuga nako katuuti. Wabula mutaana onaleba opuga gwe jalo mmuka kasa naye neera akimanyi kuba omusajja lawyer mugezi. Lawyer. Kati afuuse victim. Afuuse political ladder. Kati buli omwana anoonya wamwegattira kaalinnye linnya abeeko waatuuka. Kati noti mu byobufuzi kino kyonna mpuuga mikolo gigenda kujja giggwe abantu abanaabayo babeereyo twengere 2026 kubanga waliwo n'ebigambibwa nti alabika agenda kulangirira political party. Bino byonna tubiyiseemu ne bwana balangidde political party ezeebaddewo tuyise mu kaluka 2026 kimulekawa nga yerangiridde. Kansooke nkuwe quotation eno najagala nnyo. Will Rogers yagyogera. Yes. Naga nti politics is the only profession. Ngati ovunula. Politics is the only profession where you can lie. Abantu abatula bamanyi oluzungu. Ebyobufuzi ye profession yokka gy'oyinza okulimba. Gy'oyinza okulimbiramu. Where you can lie, cheat and steal. Gy'osobola okulimbira n'okyulupya n'obba and still be respected. N'osigala ng'oweebwa ekitiibwa. Kaakati sirinaamu kubuuzabuuza ng'omwami ajja kujja olwa quotation eno ajja kujja ekyenjawulo kiri kimu nti teyandikunamye nnyo. Inakyose teyandikunamye nnyo. Kati bino ebibaddewo ogendewo n'otuula. Era bwe yandimaze okwebazanga bwe yeebaza. Omanyi jjukira nagambira tuteekateeka life celebration day. Tuteekateeka okucelebratinga abantu abagundiivu abakoze amakulu mu bulamu bwaffe. Mwezi ogw'omusanvu. Oba okitegedde. Buli Saturday n'abanga esembayo. Naye kye ŋŋamba kye kiriwa nti kati bwe yandikoze ekyo newankubadde tekigwana nnyo mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Yandizze waka n'agamba evuddeko. Toswala nnyo. Ekyokubiri olekerawo abaana bo bwe banaalinnya. Abantu b'ennaku zino bali very greedy tafa nayo ku baana be. Kati mwami mpuuga ku kintu kyakoze bw'omala okwebaza ng'owummula ng'ogaba ne mbabuulire nti ekimala kimala ne bye munjogeredde bingi oba oli awo ebimu mbanyiiziza mu nsonyi mwe naye nvudde ne byobufuzi omwana wange bw'ajjanga mmulonde kubanga nsazeewo okulekeraawo wakati afuuse musumbuyi kazanyiikirizi bingomaani kagologoosi kimpe nkyekubire ekitegeera buli omu akuzannya akuzza eri ekitegeera so ndowooza nti ekyamazima ekyandimulese awantu awatuufu is to resign. Nodde ewaka n'otuula ayinza n'okuba bye bamuvunaana ng'oba oli awo be exaggerated naye kati wekituuse owummula taata omu nnyumba bwe tumala okubulwa ekifi taata mu nnyumba ekifi ky'ennyama maama agenda okukebera ebifi by'enkoko byataddemu 13 okubalanga ebina tebiriiko okitegedde tugenda okukuba tooki nga taata mu nnyumba wossa oluba wajjudde amasavu watadde olubaati ng'amasavu gali awo amasavu gajjudde okwekennenyanga ga nkoko ozinga buzinzi ssuuka n'ogenda ozikuba mu baafu n'oyoza n'ogaa nti essuuka entenyumye kati naye oli aliko okwekangabiriza banamwe mujje munyonnyole kiki ekiri wano ene essuuka ebadde ki nga n'amasavu ng'ate gwe wosula kati ndabanga bye bino byendaba kati so ndowooza nti yandiwummudde wummula taswala nnyo essuuka agizingezingeko ajoza ayanika agende ewaka tabuuza na kubuuza ani gaavuddewo amasavu kuba wasula wennyini kale toyanza tuyanzeege bwe tebutambula olunaku olwaleero ne Servant Hillary celebrations day Saturday esembayo mu mwezi ogw'omusanvu
kitegeeza gwe mwezi ogujja olw'omukaaga olusembayo tuli ku National Theatre. Newankubadde this time tugenda kubeera Wednesday. Nolwalo nwegenda kuba Wednesday 24. Ku lwaki? Nteekateeka. Abantu betwaliringa nabo okusooka for the place ne bafunamu ebizinesi naye nga tetwagala ekifo ekirungi. So aba National Theatre ne batuwa. Tugaoke tulukole Wednesday naye nga do official tugenda kubanga every Saturday, every last Saturday of July. Kale so tubeereyo bannange tukwasiganye ensonga zonna side eyo ebintu bitambule bulungi. Anna abaagala tuwagire abantu batuwagire. Ebintu ebyo tukola bino kati ng'ebigatta ku nsi by'amagezi. Basponsoring teekawo akasente omukolo gubeere mulungi. Kubanga enkya tusobola okucelebratinga ggwe oba jjajja oba maama oba muwala. Ne bw'oweereza ka mobile money ka mitwalo 2 ne bwe giba 5 10 gibako ne kyegigattako. Gibako ne kyekigatta. Kuteekateeka. So tweyanziza ndowooza kanamba tukabawe. 070 54 23 0704 0704 54 23 91 ne WhatsApp n'abaagala counseling tuuka ebizibu tebikuttira eyo twogere Katonda ajja kuzimba obulamu bwaffe. Amiina. Nange njagala kujjukizako bannaffe aba Segvic Consult Tours and Travel bali awo waggulu ku Alwa Park Plaza we bali. Kkiriza ogende bakuyambeko ku by'entambula z'ennyonyi. Bakuyambeko ddala okuviira ku ntandikwa gy'ogamba nti nno kati neeteka passport bagikugoberako bagobera ku visa bagobera ku air ticket pepa wakaba mukolerako ku nsonga yonna oba ogenda kukola mirimu gyo oba ogenda kulambula kyonna kyogenda okukola bo bagamba nti bo we bali muteekateeka zo ez'okutambula mu mawanga gonna. Abagala ogenda okusoma bakugamba nti no batuukirire mulabe omuntu kwasiganya enteekateeka ezo ogende osome gy'oyagala okugenda okusoma. Abagenda okusuubula China, Japan, Canada, America bungezi bonna bagamba nti nera beekwate ku nsonga ezo ogende okole okubusuubuzi bwo ate okomewo nga bebakutambuza mu kugenda ate n'okukomawo bakubukingira woteri wabweru w'eggwanga byonna babikwasiganya bulungi. Kale weekwate bannaffe aba Segvic Consult Tours and Travel bali ku kizimbe bakita Alwa Park Plaza mu kibuga wakati awo okulirana paaka ya Alwa Park eya bbaasi waggulu awo mu kibuga Kampala. So beekwate ensonga zonna zijja kutambulira bulungi. Bali ku level 2 we bali awo room 2 side waggulu awo. So abanoonyeeko beba Segvic Consult Tours and Travel namba yabwe y'essimu yeeyo nzikiriza ogikopeko bakubireko ojja kugenda director yennyini Mr. Lwanga ensonga zonna ajja kuba kuyitiramu ajja kuba ngenda okuyitiramu ate ng'olwo n'enteekateeka ez'okugenda okulambula e Dubai ennaku ziri 5 emiliyoni 4 mugenda kulambula mkweze miliyoni 4 kukuli okulambula kwekuli okulya kunywa kwebaka n'okutambula mu bifo byonna kasosasula miliyoni zo 4 bwe papa ng'olindira kugenda Dubai kulambula byonna ogenda osanyukemukko omale odde ate okola emirimu gyo. So enteekateeka weeri booking nga obudde bukyali director Lwanga mukubireko ku nsonga eyo asokola enteekateeka ogenda omulemu ate lwaki nedda miliyoni ze ennyo olabanga ennyingi naye ntono osobola zikwata n'ogenda n'omulamukko n'okomawo ng'osanyuse obulamu obuziza bujja obwongo bweyongeddeko naye buli lwotambulako n'ogendako mu nsi endala olaba ne bwotambulako n'ova wano n'ogenda Kotido era ogenda okuvawo ng'obwongo bwena kye bugasseeko nati kakati ate okatola obulinya n'ova wano e Uganda okugenda e Dubai. So kyanjawulo nnyo kakasa nti n'enteekateeka ezo zenyigiramu miliyoni 4 triple gibeeremu byonna bikutambulira bulungi side awo. Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja ly'essomero lyekwate twale omwana asome buli lowolooza okukyusa omwana essomero oba okutandikisa omwana okusoma mutwale ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja omwana gy'aba asomera enteekateeka zonna zitambule bulungi kubanga buli kimu bakirina abasomesa abasomesa bulungi abaana bayita njogera ekindeke ekiso twale omwana asomere side eyo byonna byokuba bitambula bulungi. Kkiriza tukoleke tukwagaliza akaseera akalungi. Wano ku Segvic Consult Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi we are already IATA upgraded tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okgenda. For example abagala okgenda China abagala okgenda Canada abagala okgenda UK byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala okgenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala okgenda okusobola e China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekirala kye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala okgenda for safaris
that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda, ng'abaagala okugenda ku Maction Falls, abaagala okugenda ku Bwindi Infinity Level newala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Zensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abaagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abaagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wekisomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.